Kyali kiwogo ekitaliibwa ekyaviirako nnyinimu enkaaga okugula ente. Labayo bwe kimuleesa wamma kulya envu era ye wamma yatuuka n'okkaaba ne gaagala n'omuggwa mu kiwanga ne yeerabira nti bw'ofiirwa tosula ku malaalo ga nnyoko oba aga kitaawo newandibadde oba omwagala nnyo. Bataayinze batindira bba amaga kaddu baligeya nkoona leero tuli mugezi. Ndi mugezi nga mubuulire ono nno akutuusiddwako ate mukadde waffe omuluŋŋamya w'emikolo ono nno bamuyita Kaddu Mukasi Simon Peter akugamba nti bw'oba oyina emikolo gy'okwanjula mbaga kuwasa kuwanjulwa kuza muzigo kubeera kukola byonna nnyimbe gyonna ejjaffe egy'ekinansi akugamba mwekwate mu mbeera ya nkolo nakamba abeere ng'akuyamba. Mukubire ku namba ye eya 0752855883 0752855883 yiiyawe eyitawo okujjako nga wafunamu obulwadde obutono oba oliawo ne butakusobozesa kulaba bulungi bintu ebimu wamanye obunyukuta buno obumu butono. Ndi mugezi leero ngenda kunnyonnyola lugero ekiddiba kidda waabwe waabaakyo oba kidda waabaakyo essaaniiko lidda mu lusuku. Ekiddiba kidda waabwe waakyo oba abamu bakyogera nti waabaakyo essaaniiko mu lusuku. Bannange ebintu byonna bwe biddiba birina gye bigenda lusooka kubeera lusuku laba bwe lifuuse essaaniiko kati lidda mu lusuku. Ono kasasiro mwereere kati addayo. Kiki kye njagala tunnyonnyoke nti eriyo ebintu ebimu ebintu bwe biddiba nga butereevu biteekwa okudda gye biteekwa okubeera. N'olwekyo essaaniiko lino ligenda kudda mu lusuku oluva wano. Omwana bw'aba yaziŋŋama bwe tuyita omuzingo bamusiiga endagala zino oba bino ebisaaniiko nga bibugumamuko bino eby'emmere mu nnyingo. Omwana oyo atandika okutambulira ddala n'atambula n'adduka. Bassebo ne bannyabo erinnya essaaniiko liva mu kusaanikira naye lyagenda likyuka lyali essaanikizo naye kati ate ligenda likyuka kati ssaaniiko olw'okusaanikira kubanga biyitibwa ebisaaniiko. Bino nno tubiyita ebisaaniiko nga temuli mulumbe bifuuka olw'okuba mulumbe buli kintu tukivuma. Embugo ne zifuuka amabugo buli kimu mulumbe omanyi tukivuma. Taaba n'afuuka amataaba kaakati bino nabyo biyitibwa ebisaaniiko nga tuli mu mukolo gw'ennyimbe. Bassebo ne bannyabo waliwo ekintu kye njagala mmanye nti kimenya mpisa ya nsi. Omukyalo okukuba omusajja essaaniiko ate essaaniiko tebalibuuka mwana wa maama. Essaaniiko bw'oba olizinga oliza mu nju teridda wabweru. Lwaki? Ojja kusera emmere amatooke galimu okuddamu okubala zinga ng'ozza mu nju y'emmere eddeewuwo. Ekiddiba kidda waabwe waabaakyo namuŋŋoona mbuule. Abeddira ennyonyi namuŋŋoona tubayita abanjala mu Luganda. Bajja ne Kabaka Kintu waliwo yakulirako ekika kyabwe baali bamuyita Kidiba. Omwana oyo nno yali wa namuŋŋoona tomuzannyisa. Bwe yalemu e Buddu yadda ku butaka bwabwe obwasooka obw'embuule mu Mawokota. Ekintu bwe kiba nga kikyalina mugaso kidde ewaabwe waabaakyo. Kyova olaba tulina n'olugero nti kibula buguzi kiddira nnyini kyo. Kaakati ekibuze tebakinoonyeza wamu Kintu baamunoonyezaako ne Buddu era baali bannamuŋŋoona. Bassebo ne bannyabo essaaniiko linnyiga Nakawere. Nazaala we yakwatanga essaaniiko n'anyiga muka mwana afuna amazzi ag'ekisuususu tegookya nnyo gali awo n'amunyiga. Gwe banyiga agalamira wansi ne bamunyiga okuva wansi ku bisambi nga badda ku kabina. Anyiga afunza Nakawere asobole okufunda nga bwe yabanga nga tannazaala. Abamu temwagala kwenyiga osanga oli nga baaba
N'olwekyo kitegeeza nti okwefaako okwewunda ekyono kye tuyita okwewunda mu Luganda kintu kikulu. Omukazi bw'aba teyanyigibwa bulungi bw'atuula avaamu eddoboozi n'abanga ayisiza omuka, ekintu ekyo kiyinza okutta amaka. Era ekikolwa ekyo n'eddoboozi eryo kye tuyita okugonoka mu Luganda. Mukiwulira naye temukimanyi. Bw'oba olina omwana nga tannaweza myaka 5-6 n'azaalibwa ng'alina ebitege oba omutwe nga munene nga gwakyamaddira essaaniiko lino oli munyiga omutwe lino nno lisaanikira mmere, naye kati essaaniiko ly'omu Kampala lino kati buveera buubuno kati oba buno bunaanyiga abaana tetumanyi. Kale webale nnyo mukadde waffe Kaddo mulungamya w'emikolo, era ayina ebyuma ebibogolanga laddu. Weetaaga kwanjula, weetaaga emikolo, abaana abawala abazinanga enje, beera nga weekwata Kaddu. N'abakwefaako bakugamba tebakunyiga bulungi bakuwa eddagala, nabo mubakubireko mufune ebintu byabwe bajja kubeera nga babayamba. Kale bataayi mukirize mugaane, woova toyombye wootera okudda. Ddala wamma bwentunula eruuyi lwange ndaba ng'ogwakaliba n'ogwanjeruka, bataayi bw'anaaba kabwega alabika atadde amalagala. Kati nange olowooza oli mutalya ndaggu bw'ataaga ekikwaba yanadde ebbali anyeenya bunyeenya jjoba ng'alinyiddwako mukanga ku jjoba. Baffe empologoma wangaali.